stage nga bena muteekamu abiyimba bubi abantu bagenda kudda kumuwa kintu tuuka abantu nayimba nga adoodo tugenda musujja adoodamu asula mu bbaala anywa shisha bangi banywa shisha bamunywa naye tabakosa era amaanyi g'abantu nga wekitiibwa ebbanga lyonna era mbasuubiza nti bannayuganda siri bavaamu bonna we muneetaagira nja kubeerawo ku lwammwe nga nammwe bwe mwambeereddewo nga mukimanyi nti Abitex munnammwe ow'ebyamasanyu takolangayo kintu kyonna nga kigenderera okulumya omuntu omulala naye akabenje aksidenti beba egudde mukama oba oli awo yaba agiteeseteese era nebaza abantu bonna 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 abambeereddewo ne bagamba nti Abitex talina musango ngera bekyabadde n'abo abagunsalidde mukama basaasire ate nga abantu baffe ba munju olwokuba balina obukyayi baŋŋambye simanyi kwefuukuta olupapula lwabukedde simanyi bwamukyakola amawulire bamukola lugambo simanyi bonna babaddemu abantu nga babiri webawoneka nakasijja kwekigangaza akagweddamu naye abo be batyo mukama bw'ate yabatonda kubanga bo babeera ku saidi enfu buli kadde naye nga nebaza abantu mwenna sookera ddala looya wange okumwebaza Elias Lukwago looya wabalanga bwemage webali kubaawo kuba sina sente zisobola kukuwa kubeera musango gwange niwalaze nti ddala ne pulezidenti w'abantu omutuufu nendyoka nebaza ekyensuso bapromota bannange balina ebbanja lye bampoze simanyi begenda kulisasula balaze obwa solidarite ne bambeererawo 100 ku kinnaakyo Haji Musa Kavuma wakoze omulimu gwa ttendo bajjo event clear process Salongo Alphonse balunywa chairman Ruba event balunywa event bonna abakoze buli kimu okulaba nga nveruzira mbeebaza nnyo abakulembeze ba update mwenna Kabanda wabadde omutabani wa Kiweewa Jemba nebaza Devocom nebaza family yange bonna babaddewo okulaba nti nva mu kkomera abayimbi bano ngenda kubeebazaamu akensuso Mathias Walukagga oyo yetuyina endagaano yaffe gye twakola etali mpandike kuva mabega kubanga ebamukwata ekawuga naliwo nnyo ate nabakufuuka wansuba kubona mukubamu n'empyawo nga nabyayimbayimba besitegeera naye amaliriza n'afuuka omuntu ow'ensonga era ndowooza ndi omu ku abo be yayimbanga ebintu ebitali mu makulu ng'oyimba biki ate ng'akimanya nadda tenaleeta oluyimba abayimbi abatono ennyo abaneewunyisizza babadde babale nno omwami Mathias Walukagga meeya mwana muwala Serena Bata Sauda baagala kyali kya maama wabaddewo omubaka w'Obukomansimbi Kayemba Solo wabaddewo eyapositinze yabadde Chris Evans Maulana Dwayne Badwatan Chiko be bayimbi ndoza babadde babale naye ekyo kuno twakitegedde nti abayimbi si bakwano baffe naye bakwano ba ssente zaffe nga bapromota kuba ebiseera ebisinga abayimbi abo siteeka nti babadde balina okunsaasira siteeka oba okujja okunkyalirako oba okujja ku kooti naye tulina ebintu ebitugatte tulinga abafumbo abayimbi ne bapromota ekintu ekigudde ku promota abayimbi bandowooza baba balina okubeerawo ekigudde ku muyimbi bapromota tuba tulina okubeerawo naye kyasinza okuneewuunyisa nga sinaba kusaasira abantu bafiiriddwa nena kisembyayo nga wadde kyekyensonga okubanga abayimbi binasaasaanyizaako ku Freedom City millions zino zabadde nga 32 abayimbi ababadde ku Freedom City ne ku Ilo Beach ku lusooka omwaka saalabyeyo wadde muntu
aposting nzo kubanga sina bakubira abengeri jimbadde omusiba naye bakusiba n'obwongo bwokusiba tuuka naawe nga tomanyi na budde n'ennaku obuuza bubuuza nti oba leero bakumeka saalabe muntu basaasira bawagizi baffe abafiiridde ku Freedom City sinaba kulaba post bangambye oba Kenzo naye bonna abaabaddeyo sinaba kulaba ku muntu asaasira omutesitesi wadde abawagizi baffe abafiiridde naye be bayimbi baffe kitegere nti si bakwano baffe bakwano ba ssente zaffe naye ekyo nakyo tukiyize kuba bagamba okuyiga tukola ki tekugwayo kakati nga nsooka okusaasira abawagizi baffe abafiidde ku Freedom City mbadde sivangayo kubanga mbadde muduuka mubimanyi kasita akabenje kagwawo kusooka n'otagala n'ogwenu mpaka embeera obwongo lwe bwateredde saasira abazadde bonna abafiiriddwa abantu ba Freedom City tiwali yawadde nakigendererwa kibi kyakubalumya naye tulina abakkiriza mu Katonda nti teri kijja nga tukisezeewo Mukama yasalawo nga kirina kuba kityo Mukama Katonda gwe yagamba nti ajja kufa nga 5 dakiika 10 temusobola kusukkamu wadde katikitiki embeera bwe tube yajja naye tusaba Mukama abagumye ndi mu kuteekateeka kulaba nti bayitamu buli famire kijje mbakubagize sijja kutambula n'abakamera jja kubeera byakyama jja kujja buli famire yonna ngikubagize naye nga tubasaasira Mukama abagumye tiwali kijja nga Mukama takoze eki tasazeewo kuba ti wabuzeemu obwenkanya abadde ndowooza nti amateeka galina kubeera gakwata buli muntu mu kiti kyonna amateeka sirowooza nti gakwata mwavu yekka oliga gati gamukwata kubanga tewabaddewo nsonga lwaki nanyini kizimbe tiyabadde Luzira kale bwabanga tiyabaddewo manejja we akolera nanyini kizimbe tiyabaddeyo ndowooza awo bwenkanya bwali badde busobola okulaba buli ekigambo ekituufu accident beegwawo ebiseera ebisinga wabaawo esobola okujja nga bwabadde bulagajjavu nga n'omwana omuto abulaba kiringa emmotoka okuga kabenje ng'egudde kabenje ng'obadde oyogerera ku ssimu egudde ku kabenje ng'obadde ovugisa ekimama oyisizza abatalina kuyisibwa awo nno bwofuna akabenje basobola okukusalira omusango naye oli mu lwero otambudde mupiira miramu motoka namu emmotoka yeefudde egudde otereva kakabenje kaba kazibuzi nga tolina buyinza kukola ki kukanenyeza Mukama agumye abafiiriddwa abantu abaabwe ku Freedom City awo wennyini sooka otunyumizeeko ku mboozi yekomera kuba kigambibwa era kiraga mbu guno gwe mulundi gwe ogusoose abantu bakujjako n'enkofiira kibadde tekibangawo Abitex okujjako enkofiira ekkomera ly'omu Kampala abasajja bwe tuba tunoonya ensimbi ekkomera oba olina okulirinda essaawa yonna ate si buli gwe basibye nti aba n'omusango ekigambo suspect basobola n'okusiba obulamu bwo bwonna ekigambo basobola okusiba emyaka 15 nga bagamba tukyanoonyereza si buli abeera mu kkomera nti alina omusango bansibako kwawo waliwo ekisajja ekifere bakiyita sekitoleko nakyo ne bakisiba bino oluusi byendwawo okuwandiika netwewolaawola yamwola sendagiro mujjako endagaano nagenda n'awaaba najja nakwata amavumbavumba omanyi wano e Uganda kooti zaffe mulimu abalamuzi abali b'enguzi si bonna naye mulimu abalamuzi abamu abali enguzi otuuka n'asayininga walanti ekukwata nga tamaze kubuuza oba ddala omusajja oyo gwengenda gwasayiningira walanti oba ayise mu mitendera oba omuntu olina omusaavinga katulina ekintu ekyajja ekyokukuba essimu agenda n'awaayo obujulizi oba bagita affidavit bwe twamukubira essimu tumuyite n'agaana okujja era bano ab'e Masaka bakinkola oli yankubira essimu n'agamba nti abbe nno waliwo wano omusango naye kamala okulaba omusango ki
najjako nenziramu ku bisimu era kyakwata kakati wali be baleeta print out mu MTN ba Airtel balaga nga yakola ki yakubira naye ate neyeerabira nti osobola okugenda n'osaba ebigambo bye mwayogera kakati bansibako kkolu mu ekyo kisajja bakisasi kitoleko ekibbi kyansiba nemalayo emyezi 2 waggulu eyo ozira nali nsazeewo okubeerayo emyezi 6 kuba kyali kiggwa bubbi era bwe gyawera emyezi 2 nekitende walira nekiyita kakati ogwokubiri gubadde naye buno nebyokugendagenda ku poliisi teriyo poliisi gyesigenzeemu ne Kampala teriyo poliisi gyesigenzeemu CPS odi Kampala Jinja Road Nateete ate si buli gwe basiba nti abaziza omusango era ekyo toddamu okulaba omuntu ngaali mu kkomera n'ogamba nti omusajja mubbi oba mufere namuno mukunoonya ssente ebintu ebyo bikola ki bibeeramu bitutemera naye ekkomera nazzeemu kumugenda mu jjo bankutte nga abakwata omutujju kubanga nagenda ku poliisi ekiro ekyo nenkola statement nembagulira bino byebaŋŋambe byaliyo kubanga abantu byewafiira ku lusaaliyo nali ku geeti nga ndi mukuta abantu kubanga Freedom City yali amazidde okugala emiryango nga tekyakkiriza ayingira nga abantu bafuluma bufumu nga tebakyaliwo twaggalawo ssaawa ndowooza 5 nga n'ekitundu okusolooza kati awo management ya Freedom City naye bagagaddewo tekyakkiriza abantu kuyingira nga bafuluma bufumu nebankubya nebaŋŋamba ebizibu n'omusawo guli mu kkooti ebyo tubyogerako nnyo naye twogere ku kkomera ekkomera saagala kulimba ekintu kyasinze okumpisa obubi kunsalako enviiri n'obulevu bwange nebanfaananya akasolo kubayita kamuje naye eri amateeka g'ekkomera gabeera jjeno n'ekyokuba ekyasinze okumpisa obubi okunyambaza yero obulamu bwange sirootanka okwambala yero ekyokubiri okunyambaza empale nnyimpi njambalira mu ddiiro lyange ne mu kisenge kyange nga n'amagulu agafaanana sitro natuuse nembimanyira nga ntambula ndi free abagenyi batambula neŋŋenda naye amagulu abaagala bisimu mukiragange ebintu byasinza okunkola obubi kunsalako omubiiri kuba sinzanyirire nnyo abalabi okunsalako obulevu naye bwe natuukidde nabadde mu ruumu yabadde waadi 8 nebutuukirwa abasibe nyonjo nnyo nnungi nnyo naye endala saazigenzeemu naye nga abaliyo bagamba si nnungi basula bubi era ababaka ba palamenti mwali badde mufuna olunaku mugenda ne mulambula kukomera abalonzi bammwe gye basula tebasula bulungi mwali badde mugendayo mukubona le Busewungu onalebo Kayemba Solo wali badde oleeta ensonga eyo abalonzi bammwe bali luzira tebali bulungi abamu babasiba tebaliwo emisango ebagamba tebagijjawo bakyusa bukyusa kifaananyi bagamba bajjawo omusango gwa idle and disorderly oba nkyogedde bulungi naye abantu bafe abaana bafe abavubuka bemumanyi tebalina mirimu baba bava mu ndongo okukyakalako okubuzaabuza embeera baba batambula badde ewaka ne babakwata emisango babakwata public nuisance waliwo n'omusango omulala guyita UPM oba UPM okumba ogw'okunywa enjaga naye bakusanga otambula oba guno omulembe gw'abavubuka banoonyeza nnyo emirimu ne gibabula omusanga atambula amenye kaboolinga n'omugamba nti munywi wa njaga kati babakwata ne babasiba omwaka emyezi 6 oba fine emitwalo 10 oba emitwalo 2 abaana gye bali eri babonaabona ababaka ba palamenti onalebo mpuuga wali badde oleeta ekiteeso bakiyita batya mugende mulambula amakomera si malungi abaana bammwe baleeri bavundira mu makomera balabe nga basula atisita obulungi kubanga okubeera omusibe nze ndowooza omusibe alina okusigaza eddembe liryo awo wennyini abantu abasinga babadde bamanyi eyo wali mu kazimbe kamu mu luumu yeemu n'omukulu si papa omukulu oyo baŋŋamba alieri waggulu bazira omusanga ejyannagomola saamulaba alieri waggulu mupapa enali eno wansi saamulabako era saagala kumanya byali bimufaako kubanga beeto binkwatako naye nga gyali alieri awali mu bisango ejyawannagomola saamulabako saagala kulimba eyo gyewabadde manyi mulimu baserebu waffe batabula mu makomera ani gwe walabyeko nga serebu waffe nga bwomanyi nti Abitex bentuuka awantu
era embeera yonna abasirikale abatuukayo eri nga bumanyi bebamanya nti Abitex bamulese. Ekisooka ekirungi ekiri mu kkomera era mbebaza ab'Eruzira, tugoberera buli mawulire gonna, buli waadi mulimu TV, buli waadi erimu TV. Amawulire tuba tugalaba, puroguramu ez'olugambo tuba tuziraba bulungi nnyo. Ekyo bakikola, mbebaza. Base omwami, waliwo omwami bamuyita Mukosuuna, mukubi w'amasimu ku leediyo. Nembadde mpulira muwulire nga simumanyi. Waadi yange yabadde bize nnyo nga nninga nga balinga abantu abagenda okufuna visa ezibatwala ebweru. Naye nawaliriziddwa nze nga bumanyizi Abitex n'amalala teganzaalibwamu. Ate bembeera mu bantu ngaabo njagala nnyo okubabeera mu nze, ndi muntu wa wansi, saagala nnyo byakwegulumiza. Nabadde nsobola okubagamba nti saagala kulaba muntu yenna. Olw'obupapula bwawe babundeetedde, Omukosuuna Mesa Kisemakula omuyimbi wa bbandi yamusiba. Ekyasinze okunyiiza, saagala nnyo omuntu asiba muntu olw'okuba olina erinnya, n'osiba omuntu mu mbeera ey'okunyigiriza olw'okuba olina ssente. Era kampuni yange bagiyita Abitex Foundation egenda kulwanirira bantu abanyigirizibwa, naddala abanyigirizibwa, abantu abalowooza mbu banene balina amannya. Abakubi b'amasimu Omukosuuna, era ntegeeza famire ye tenabakumanya, bamusiba nga 24 Mesa Kisemakula ne Sara Kabengo Kaboozi bakwata Mukosuuna ali Luzira. Kiri ekyankutteko nnyo era kyenjagala okutandikira sinaba kukola kintu kyonna. Manyi wali abayimbi abalowooza nti bajja kuyimba ebbanga lyabwe lyonna. Wano mu Uganda teri kulinnya na kulinnya, kuba kulinnya na kukka. Buli muyimbi era abaddeko waggulu olina okuvaayo n'okukala kinokka. Abamu bo tebakkiriza nti omuyimbi alina okukka, baagala nnyo basigale nga balaga nti wendi. Kati Mesa Kisemakula, manyi abantu balowooza nze mwogerako mazima kubanga sirina kyemwagaza, nze n'okumpangisa simpangisa, sigamba nti muyimbi mubi, naye kyekiri kinabagamba nti alina omutima ogutali mulungi. Nze naliko lumu ku TV awo ku kalenda, Eagles erina we yabeerera ey'amaanyi. Eagles we yabeerera ey'amaanyi nawulirirako ku leediyo nga bagiyita Beat FM. Beat FM omanyi promotinga nnyo music waffe, local content, banyimba zaffe zeeka. Yakuba nnyo bandi we yakyakira. Ono akooye emboozi ekomaawo. Akwata kamera akooye. Kyalabala mukooye. Kaakati nabeeranga ku Beat. Ne bakuba oluyimba lwa Kase Kusaasira, ne bakuba oluyimba lwa Irene Namatovu, ne bakuba oluyimba lwa Luna Mubiru, ne bakuba oluyimba lwa Mayinja, ne bakuba oluyimba lwa Jufe Lutaayo, ne bakuba oluyimba lwa Maureen Nantume, ne bakuba oluyimba lwa Fred Maiso. Nga lwebakubyekubyemu abo kati nenyini bakuba mukozi abakamiliyoni abo baali bakajja. Ne bagenda bakuba oluyimba lwa Kadongo Kamu. Naliwo Mesa Kisemakula yayogera ekigambo n'agamba akakalidio nako katusibyeko ebiyimba ebyo twali twabigoba. Ngenda kulaga omuntu atalina mutima mulungi alowooza nti yalina okubeerawo ebbanga lyonna. Yakyogera naye takyakijjuke, naye banazze obonge mubira jakkola ki. Kakati bano abakubi b'amasimu abaku leediyo kituufu mulimu ababi, bagenda ne bakuba amasimu nabavuma promota banaavuma omuyimbi ng'ayagala akuvuma ogende omuweki sente mwebali. Era baaba ng'awo yamuwawaabidde ensonga eyo asobola okubeera omutuufu, naye alina ekintu kye yakoze nga kirimu okunyigiriza. Omukosuuna bagamba yamukwasa aba Flying Squad, ne bamukwata ne bamuteeka ennateete ne bamukuba. Era ngenda kubanoonyerezako nga kubafuna. Ne bamuwala ne bamutwala ne bamuteeka ku poliisi ne bamutwala mu kkooti. Naye bamutwala mu kkooti, naye agaanye okufuna obwenkanya. Ali eri alina famire, buli lwagenda mu kkooti Mesa Kisemakula tabeerayo. Owabeerayo oyo Kabenge oli mukazi mukulu okuze okuva mu bintu eby'ekiyaayi kyotaafuna mu myaka gya buto oyinza okuba nga togenda kuba mu kifuna. Ogwonyigiriza alina famire, alina abaana, baabanga alina omusango leka amateeka gakole. Naye kigambibwa Mesa Kisemakula yasibye Omukosuuna olw'okuba mbu yayogedde mu tubakuba ennyimba ze. Kakati Mesa Kisemakula alina luyimba ki abantu lwe baagala, abantu lwe basaba ne bagaana okulukuba.
oyo Mukosuuna gyali ne message nkwadde ennaku 5 zokka ng'otadde Omulangira Ssuuna. Bw'aba ng'olina omusango genda mu Kaguli aleete looya, nawe oleete looya muwoze be gumusinga ng'alina yakuzizzaako omusango, amateeka gakole naye leka kukola kintu ekiriwo kyakunyigiriza. Oyo yabadde Mukosuuna amanyiddwa abagoberera zi leediyo, mukubi w'amasibi ga ku leediyo. Omulala bamuyita Simple K, omwana ali eri tali bulungi. Mumanyi kye bayita okukusibira mu kkomera emyezi 7. Full figure yakwata Simple K. Simple K yoli omuvubuka yagamba mbu yayagala full figure, kigambibwa mbu yamwagala kubanga muvubuka bagamba naye n'agamba bagenda ne batwala DNA, tebamuwa na lukusa kugenda kulaba DNA oba zivuddeyo nga ntuufu, ne bamufutyanka mbu full figure omuwabuzi wa pulezidenti, omuwabuzi wa pulezidenti full figure oba amusanga ddi kumuwabula. Nze naawe full figure tekera awo okunyigiriza abantu olw'okuba baakuwa obuyinza obutali nayo ng'oli muwabuzi wa pulezidenti. Wakwata omuvubuka oyo bwebanga ddala teyatabuka mutwe, baavaayo n'akugamba nti oyinako tugende mu DNA, kiba kitegeeza nti mwaliko oba oli awo. Bwabanga omuvubuka teyagwa ddala, kyendowooza nti omuvubuka ategeera bulungi. Okutta omwana w'abandi omusibye Luzira gyali emyezi 7. Ngenda kusasula DNA, naye badde kusasula DNA mu MBN, wali wendi customer ne mu gavumenti nja kusasula, njagala obwenkanya ku bamitani omuvubuka oyo Simple K. Agambibwa okuba nti yali muganzi wa full figure namwegaana. Manyi naffe abasajja tulina abakyala betasobola kulaga mu bantu, be bali basudde byayimba nti mukene muliire eyo, naye nga tetwagala oveeyo mu bantu, naye nga mukene wakukola ki, akutambulira naye nga tanyuma kuliira mu bantu. Eno mu bantu tuliirayo ennyama ensava ensiike nungi ennyo, naye eri ebbali kaakati bw'obanga mukyala full figure kamukeneko kapapala ne kavaayo ne kajja mu public, ate tonyigiriza. Simple K njagala afune obwenkanya. Bangambye omulamuzi ali musango gwe bamuyita Steera, ngenda kubigoberera era olunaku lwadda Simple K mu kooti ngenda kubeerayo n'omulamuzi ngenda kumunoonya ambuulire ensonga lwaki tatta Simple K. Myezi 7 ku limandi, mwana w'abaana alina famire, alina yamuzaala, alina baalabirira, n'omusiba mu kkomera. Olina obuyinza bw'otalina, bw'osibidde abantu batulina bakukookonya ng'oli muwabuzi wa pulezidenti, omusangawo omuwabula, mutandika okutulugunya abantu nga bw'obasiba, nga gwe okimanyi bulungi nnyo twakuleka bulesi otuvumye n'otuwemula, naye ndowooza oli mu ssaawa ze ezisembayo. Simple K waba tali bweru mu wiiki emu, Abitex Foundation egenda kuyingirawo ekigoberere. Mesa Kisemakula ta Mulangira Ssuuna ate Sara Pulesa Omukosuuna Mulangira Ssuuna abadde agenda akyaliyo Mukosuuna mute Mesa Kitta Mulangira Mukosuuna full figure ta Simple K. Tebadde waserebu, naye ekisinza okunkwatako ng'era bwe kyankwatako lwe twaliyo ne Bajjo Alfonsi waggulu eri, manyi bannayuganda abamu beerabira, navaayo manyi bentuuka awantu manyi okupiikinga ne mmanyi ekyokukola. Nze ndi musajja ayagala abantu okubeera obulungi, ate sikkiririza muntu kunyigiriza muntu olw'okubaga oli bulungi. Awo nvaayo amaanyi gange obuto ne ngajjayo. Abaana abali eri basibidde obusente obutonotono tugenda kuleeta Bail Me Out, mugimanyi bulungi nnyo yajja, tugenda gikomyawo. Bail Me Out mugimanyi yavaamu ebibala, twagenda okutunda t-shirt mu wino, poliisi yatuleetera abayaayi baayo ne batukuba, twamaliriza batusibe tugenze Kawuga. Naye mu wiiki ebbanga etali ne pulezidenti avaayo, kitwali tugenda okukola n'akikola, n'alagira abantu bave Luzira era ne bavaayo. Kati wali abaana baffe abavubuka abato bali Luzira, ngenda kuwandikira Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa nga tumusaba olubiri
abantu Ssaabasajja Kabaka bavundira e Luzira baataaga kukuŋŋaanya ssente emitwalo 10,12,20 tubajje e Luzira naye beetaaga ekifo ekigazi we tuyinza okukolera ekivu ekyo kubanga tulina abayimbi ab'ekisa n'abalina ebyuma ne rediyo bajja tuwa obulango ssente zonna zigenda okuvaamu tukuŋŋaanye tujje abasibe abaliko ssente eza fayini mu Kampala ekivu ekyo tujja kitambuza tugende n'eggulu tugende e Masaka naye tujja kusaba Ssaabasajja Kabaka asiime atuwa olubiri n'abasazebwa ku kusiima kwe ebifo tulina 2 bye tuyinza okukoleramu konsati eyo tugenda kusaba ne Busaabala tugenda kusaba Busaabala omukulembeze wa NUP oba omukulembeze wa Uganda omulonde Kyagulanyi Ssentamu namuwandiikidde ebbaluwa egenda mutuukako ne social media mujja giraba nga tumusaba Busaabala tusobole okugyayo abaana bangi gye bali eyo babakwata nga n'obutambula obutambuzi ng'omenyeka nga Bobi Wine bakukwata atuwa ekifo tusobole okuba nga tugyayo abaana tugenda gituuma Belimi out phase 2 awo wenyini Serena Bata twamulabyeko nga z'okukyalirako twakoma okumanya gwe naye nga temuli mu good terms wateeka ne ku mutimbagano ekipapula ekiragamba gwe ne Serena Bata mwegadde Abitex ekisooka mu music nina ekigabula kuba kiri mu luzungu kintu wano okwogera personal kiba kirabata bakiyita batya okubanga oli mu kintu kyoyagala nti music kintu kyange ebeera personal kyekyo kyennyini ekyo kati music nkola kintu kyenjagala Serena Bata nakamuteekamu ssente ziri mu milioni nga 35 wale natandika myaka 2 Serena Bata naye nagaana kumwogerako naye ngenda kumwogerako ati si mu bubi naye nali njagala amateeka gakole mpola mpola saala kubeera social media Serena Bata ekigambo ekikulu namuta saamuta mu bulungi naye mumbeera ekintu ekikulu saagala kusika mugwa naye n'essaawa byonna byetuuseyo kusika omugwa era tujja gusika amateeka galamule Serena Bata yandaga nti goolo za Serena Bata aluubirira ali mu birooto ebitono manye osobola okubaawo ng'oli ku birooto binene ozimba muyimbi kuba namboole omuzimba oyinza okizimbira emyaka eno betaano naye ate ye alowooleza mu kukuba big zone nasana afune miliyoni emitwalo kati kino kiraba mu Serena Bata Serena Bata bw'oba oyogera naye ne mu public akulaga omuwala ow'empisa omuntu mulamu naye alina ebigambo byayogera omutima gwange ne gumukyawa kiringa okubeera n'omwana awaka nga gw'omuzaala nalyoka akugamba ekigambo nga ayogera nga talina kitaawe sigamba nti Serena Bata muwala wange kuba nali mutwala nga muwala wange Serena Bata ebyo byonna byebabeerawo waliwo namawulire yamukubira essimu n'agamba we yayasamira bwasamiza ku social media nja mumuwambula kikyali kimu ekyokubiri twatuula endagaano yaffe egamba tutuulamuko netwogera saidi zeere nezaffe netunaba kusazaamu endagaano namugamba Serena Bata kitwala nti nateekateeka ekivu enkuba neetonya kitegeeza nti yebaloosi sente zinakuteekamu namala dde okukisayansa sente zange zaafa sente eno zizimba ennyumba akaidi ewedde engalo nanvumaganya abantu bange nebagamba bannayo oba Serena Bata abiteksi yamuloga naye nga nzibembalabira biki binene sente zakola ziteeka mukuwala sente abaana bange nga tebanaba kulya mmere mayenjani abaana bange nga tebanaba kulya mmere mala kulowooza kubayi Serena Bata alidde nga nkola nebisiina kukola omujjanjabira mu ddwaliro lyange nina alidde atya airtime muzeeyi nze nja mukyalo maama kiki ekiri bubi lwakati mukadde ayagala ki nga njagala omuntu abeera mu bulamu bweyagaza tusobole okuzimba kyetwatandika kakati mu bivulu byaffe bino tuteekateeka mu ssente mu bizinesi waliwo embeera lwekwatamu byesente nze mba njogera ekituufu kiba kituufu saagala nebintu byakwesuddeyo
abantu bemulowooza okuba ne ssente oluusi batuka ekiseera nga tebazirina naye nga tekimufuula mwavu osobola okubeera nga oli sitaaka naye nga toli buloko kitegerekesa oba kakati Serena Bata asula mu nnyumba ya mitwalo 55 buli mwezi naye nali nsobola okumuteeka mu nnyumba ez'emitwalo 8 naye awo mba sibaze oba miliyoni kuba bizinesi nyumba nebiziba zizo olina okuzibala nemuteeka mu nyumba ya mitwalo 55 buli mwezi sisudde emyaka 2 n'ekitundu ate abantu wasula baba bamanyi sisula myezi 3 ena kakati awo sente nezikeerewamukko nomugamba omusajja ono wegunda kereyemu ayingidde emyezi 5 soka bwegulемukko soka tunoonye ki kyenkugamba kiri abantu balina ebirooto ebitono ate ye obwongo bwe bumugamba nti Serena Bata akawairo kagamba olina okusulira ennyumba olina kati ennyumba emulemye yaddukirawo alooya we kyekugamba balina ebirooto ebitono nvuddewo kati siri nayo ennyumba ekoze eki ekiraga nti yakirina mu mutima yalowooza amaze omusitula agende ayimbe ennyumba zaye nga bafuna ssente yatandikirawo okukola bivulu nga simanyi talina kivulu kyayimbye ngaali kisiina ku bugirizi agenda mubaala naneshisha mwamulabanga agenda ku stage ng'ayimba nga ddoboozi lifudde zisaawa zino muyimbi nsasulira ddoboozi muyimbi batuka ku stage nga benamuteekamu abiyimba bubi abantu bagenda kudda kumuwa kintu tuuka abantu nayimba nga adoodomu tugenda musujja adoodomu asula mu bbaala anywa shisha bangi banywa shisha bamunywa naye tabakosa era sigala bakugamba nti nnyo sigala naye asobola okubeera obulabe ki waliyo anywa sigala we nga talina mutawaana enjaga baginywa sigamba nti nnungi okunywa naginywa nagenda kusogi nayimba nga yemwona amaanyi nalaba abayimbi wa Freedom City nga mala kuteekamu nagenda kusogi nayimba bulungi naddala naye waliyo ate abaginywa ne bakola ki kakati ya shisha babanga tebuuzi lyo lwaki ngatta bizinesi yo lwaki obakola ki natandika okuyimba ebivulu mu busungu bungi nenteekayo manyi ebiseera ebisinga nze benyiiga kolerawo simanyi oba kirungi oba kibi nemugamba nkugobye kubanga yaba yasooka okukola ki okumenya endagaano kati yaawe obwongo bwemugamba nti nalemererwa kusasula ennyumba lwenziruse ngenze tosobola kubeera namuyimbi atalina bugumiikiriza olina okubeera omuyimbi alina okubeera n'empisa olina okubeera omugumiikiriza olina okubeera omuntu mulamu olina okubeera n'empisa kakati yajja n'ebirooto ebitono Serena Bata ebintu ebyo ebibi Serena Bata ne beetonda okwagala kwange kwafa gyali era be bayimbi omulala ate kati ate oyo ye Pisiralisa oyo ngena muvumula kamanyiiro omanyi wewalanga nnyo omuntu okukola ekintu mu mbeera ey'okumanyiira kakati ate Pisiralisa ye ngenda embeera gye ngenda mumuteekako ngenda muvumula kamanyiiro kubanga talina bagenda kujja se naye nakamuteekamu ebintu miliyoni zalinga 5 nezo sente zizimba ennyumba zikyusa obulamu bw'omuntu kuba noba tobaza ebintu birala nobala vidiyo zisooka 3 zenakola kuba nakola vidiyo ya number 1 Aronia nagikola bubi nenjiddamu ewa SPK nenkola ne Land Road tiwali vidiyo yali kasikola vidiyo kawansi wa minutes 18 ezo zokka audio akoze oluyimba ne King Saha ziri mu 5 audio studio mu kitundu Saha na Musa kitundu publicity muteekera nsobola okusumula tulina audio ziringa 10 kakati naye nakola amalala obalowooza mu ndagaano pulaani nerabira nti ennyimba nze nzigula idea ziba zange nze nzigula nze nzitwala mu studio nensasula nze nziteeka ku mpewo nze nziranga nnyimba nzikuwa bubi uziyimbe era benkeera ku makyanga era bagenda okiraba kooti negamba temuddamu okuyimba ennyimba za Bitex era bagenda kukiraba bagenda kusasula sente zange zinabateekamu abo ababiri saagala
oddamu kati kyenkugamba nze nkola kintu n'abantu benjagala ate nkola kintu na mikwano gyange kasitookera ku makyano gange tukyali mukwano gwange ebintu byabibedde Serena Bata minimu agikola netalina wakola wesimanyi nesaawa gena kutuuka siri awala nnyo mwezi gaguma kukakati mbeera mujja kugira begena okubeerawo naye nga Serena Bata tewakyali suubi yakolera mu Architects Promotions okujjako nga waliwo manager omulala ze n'amugula nimuta bulungi naye nga ebijja okuggwera biyinza okutabeera birungi eri abayimbi abo babiri obusungu bwengenda okubateekako kamanyiro abayimbi abamu balina akamanyiro abamu bamanyi bamanejezi baabwe nga olapisa mitani omwala agenda kulonchika ku lwokusatu Spice Diana abadde ne maneja we amanyi kyali amanyi kyamukoledde ne wamutuusizza tukola ebintu zisente zinateeka mu Serena Bata lusi manyi n'okugumuka zinamuteeka mu zaali zisobola okumukolera ebintu byonna teyajjanga omuntu mulamu mugabanga alina okusa ebigambo bibiri namugamba nenyumba zange zekerawo ziyimba nangamba nja ziyimba kakati over my dead body manye kikigambo ani yakyogera over my dead body kitegeeza ki Serena Bata okuyimba ennyimba zange ne piisi Larissa nga sikkiriza ate ziyimba nga maze kufa ekyo kibulidde tudde ku busibe lwaki program tekoma wano nedda woberedde mu kkomera waliwo omukulu Alfonso waswa mulongo muno yavayo n'ata ekiwandiiko obadde mu kkomera nga kiri wano kitugomya tugamba pulezidenti yakyogerako ki n'ateekako abayimbi sente ez'enjawulo ne program gitukolera eddakiika asale muyina eddakiika 15 mwala giteekayo wano Spark TV yange ontwala akaguddeyo kakati ekigambo ekituufu tulina ekizibu kyetwafuna mu bizinesi yaffe bizinesi ya bapromota bizinesi yaffe yafa bizinesi essaawa zino mulaba mannya naye tetukyakola sente mu music mu bivu era mugenda kulabako lumu nga bakutte promota nga bamututte eruzira nga bamubanja akawumbi k'essente nga teyakalyamu mbizzi nga Bajjo nga teyakalyamu mbizzi nga Kayibanda nga Patrico nga Suna Beni naye ng'ategeka bivuunu bimusa serious kino kiri mulimu kisaagiramu manya abakugu bagamba buli lwokola ekintu ng'okiddingana ng'ofuna results zezimu bw'okiremeramu obeera mu buyabuya nalaba omuyimbi awo lumu ng'agamba bebiba nga bizinensi tefuna lwaki temugivaamu eri omuntu abeera mu kintu omanyi omukyala asobola okufumba awaka n'afumba omwaka mulamba naye ng'alina emirundi ebiri egyo egyamusanyusa naaba nga buli kaseera gy'alinze buli omwami we lwajja n'agamba oba ku lumu omulundi ogw'essanyu ogunaaba gwa leero n'amaliriza nga gugaana negwokubiri gugaana naye wiiki ebeggwako n'afuna ku ssanyu kakati naffe ebivulu ebitono bye tufuna ku ssente bye bitubeeza mu mulimu guno singa si ekyo singa twakola zino ate ekivulu kyekivulu ekikola amagoba teriyo kyekivulu kyekintu ekikoleeta sente ez'awamu gyotasobola kusanga mu mulimu omulala gwonna osobola okuteekateeka ekivulu nga ku Freedom City ng'otadde minutes 75 n'ofuna minutes 15 n'omuntu alina akeeda ayinza okuba nga tasobola zifuna bulungi omuntu alina kamunye egula minutes 8 oba 75 ereeta emitwalo 12 oba 10 naye okimanyi omuyimbi agenda ku stage ng'omutegekedde ekivulu ne bamufuuwa emitwalo 2 n'aziteeka mu nsawo n'agenda nga takuleetedde wadde okuwaako gwe ateeseteese ntegeeza ki ebivulu by'omulembe guno tebikyafuna ssente ebivulu ebyafunanga ssente byalinga byadda ng'okwata sebatta ne kafeero ne mujjuza na kivubu essaawa zino nabadde ku Freedom City abayimbi badde ba myenu 46 Palaso Kenzo era bonna nabasasula obulungi naye nkulayirira nakutte myuzi nga 4 nensasula abayimbi ne bagenda nazo bwe tebali abangi nenkwata myuzi 27 nensasula Freedom City and Fireworks nenzisasula tewali abangi nenkwata myuzi nga 4 n'ekitundu nenziwa police security olw'obulungi bw'omulimu gwange nenkwata $1.5 million nenjiwa babbawunsa bakanyama basobole okubeera mu gundi kuba bantu bamalako abawagizi baffe emirembe ababbi b'amasimu
babeerawo tikinkakatako baleeta ninga njagala abawagizi baffe abazze baddeyo n'emirembe nyenkwata miliyoni 8 nensasula ebima byetwongera mu Freedom City kuba ebyamu tebikola kitebimala waliyo sente zisinga okufuluma za publicity TV enyingi zino ezitukomoka buli lunaku ne radios drive nemba nga nagenze ku Freedom City nga njagala abantu 1,200 okufuna amagoba abantu bebakungiriza nabadde mu bantu 9 ku mutwalo nenge expense yange eri mu minutes nga 13 kudawa promoter omuyimbi Mulanze comedian Mulanze Abitex yamalidde mu komera tafunye magoba sente ziyateekamu tezikomyewo zonna nga expense bingi kubalidde sente binazikoze bibazitutte sinalabayo muyimbi yenna nkubira ku simu sibadde ku social media ne bangambye abayimbi bawadde nga 2-3 abapostinze nga batusaasira ku njege yagudde ku Freedom City tegeeza ki omuyimbi akugamba miliyoni 4 amazima ga Katonda mu ggulu ng'omutadde ku kipande bw'ati ng'asobodde n'ogamba tugeze nti Bajjo Alphonse ne Kawere Mitegi Singers babo bazze Masaka ku Lwokutaano balina Teete ebwayise ku Lwokuna Mateete Masaka Sembabule entuuse bweyogerere nga baatema tasobola kufissa sente wadde emitwalo 2 nga ne sente zimujja waakoledde akuba mukyala kusereza akameeza ntuwa pereza emitwalo 10 z'amafuta mpe wala ntakoledde kitegeeza ki lwaki onsaba miliyoni y'esente miliyoni 2 nga buke nyini tosobola gireeta mu kikaali nze ngenda abantu genda bajjawo kubanga abantu bajja kulaba mutegesi bala bajja kulaba ekyokulabirako manyi amesa kisema kulabira bakava mu ggulu abayimbi be mutwala nti basinga okuleeta abantu basinga okusala kubanga sente nga boozimuwa kumpi bazitwala essaba zino benteeka mesa kisema kula wali ku kipande neŋŋamba ab'Emateete Sembabule Lukaya Jjinja Kitokotto Enakasoga Lukaya Luweero Masaka mu Kisaawe mesa kisema kula ne Golden Band mubalinde kiba kitegeeza omuyimbi tagenda kuyimbira ku mukalakaasa osasula ebyuma osasula ekiveera wagenda okuyimbira awamu garden kitezibeera garden bezibeerawo olina ozisasula miliyoni 5 oba 2 kitundu kisinziira ku bulungi bwayo neweeri olina okuteeka obulanga ku radio olina okuteeka obulanga ku TV olina okukuba ebipande olina okusasula poliisi olina okusasula LC ogenda okukolera olina okukola drive akusabye tugeze miliyoni 3 ogenda okutemaatema nga expense eri miliyoni 10 olanze omuyimbi ali omuweka ku kipande ne bana abaana abato waliwo abakubi abo basasula mitwalo nga 8 bakubye bana abaana ba mitwalo 15 20 mitwalo 6 bayina okubeerawo nga bakola ki nga bawerekera balinde omukulu akola atya kakati mwebyo ebifo byonna kiba kitegeeza nti olina okuyingirira okukolera mu bantu 1,500 okudda waggulu okufuna amagoba okimanyi nti abo abayimbi bonna abakusaba miliyoni 3 kyekugamba Bajjo Kiria Process Salong Alphonse ne Balunywa n'abadde Luzira nga mbagoberera bulungi nnyo mugenda kutwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa serious bino ebintu si byalwali tetulina nakigendererwa kyonna kinafuya muyimbi kubanga abayimbi kuno twakitegere nti sibakwano baffe wabula bakwano ba ssente zaffe naye kati Bajjo ne Balunywa bafunanaki Bajjo ne Balunywa tugenda bateeka mu kakiiko akakwasisa empisa era ndi mukwogera ne secretary general secretary Balamu ngenda kwogera n'omuwanika Kate event ngenda kwogera ne chairman Ruba event tubateeke mu kakiiko akakwasisa empisa nasina bakugendayo lwaki tubakwasisa empisa mbadde nkugamba mesa kisema kula tumutadde ku kipande ne Golden Band kiba kitegeeza tulina okufuna abantu 12 okudda waggulu okufuna amagoba amaanyi g'omuyimbi olina kugalaba nga yeye kenyini be yeteekateeka sente azifuna tosobola kugamba muntu kuba ow'ekyokulabirako n'ogamba ni kakati
ontwala ku Maria Flow nasembayo nakola millions nkaaga kati ate wagala kumpa nkaaga nga naffe twakirabako nti wali okubyeko ku Maria Flow n'ofisi 7 awo bw'oŋŋamba enkaaga oba 5 mba mmanyi nti ne bemba sizikuwadde osobola okugenda n'ozeekolerawo ensenyiga nkutte bw'ogenda awantu nga bawafuna millions 2 tolina promota talina bajja n'akugamba akuwa million 1.5 ate sitteeka nti bwewafuna 2 nti boddawo osobola ozifuna kisinzira ku foomu gyokola ki gy'oliko osobola okuddayo nga omuziki gw'olina essaawa eyo gukuguza kakadde oba 3 oba 5 lwaki osaba million 3 nga bw'ogenda okuzikola tozifuna nze oyagala nzifune ntya kiba kitegeeza nti Nessa Kisemakula muwadde nga kyakulabirako bw'ogenda awantu gw'osaba million 3 kiba kitegeeza nti bw'ogenda ofunawo 3.4 naye bw'oba nga bakola baluyimba kiro alina oluyimba lwamu bw'agamba tuwa n'ogikuba ne mukkulu katufuna waddansigoba kakati bekugamba nti oyo omuyimbi asaana 5,2 lwaki obongamba nti njereka kuba ekisooka promota alina sikiru ze osobola okukwata ku muyimbi ne mwongerako okusinzira ku sikiru zange kuba Abitex osobola okukwata ku kintu oba Ketti oba Bajjo nantuteekamu obukodyo nga bumulabe mbadde nange enkuuka Abitex nange enkuuka nenjija mu 3 njiteeka mu 6 kiba kitegeeza sikiru zange ennyonyi ntaddeyo ez'obwereere ntaddeyo abayimbi abava Kenya Tanzania abayimbi mbakulidde obulanga obunyuma obusikiriza abantu okujja sikiru za promota zisobola okwongera ku muyimbi omuyimbi ye n'alowooza mbu wakitalo naye abayimbi abasinga ng'oggyeko Shiba Kalungi lisiti sigirina ng'oggyeko Shiba Kalungi David Lutalo Kenzo Dema Namakula Palaso Jose Chameleon Afrigo Band Juliana Dema Namakula abo bebasaana okufuna ku ssente millions nga 4 obutasukka millions 6 bw'oba nga oyagala okugenda okufuna ssente ate Bobby Kyagulanyi ali priceless era ebigenda okutwaza Bajjo event serious nembozi twagala balowooze nti tulina ekigendero ekyokunafuya abayimbi tuli ba business partner baabwe batwetaaga naffe tubeetaaga ati wali mukama wa munne era waliwo abayimbi abamu balina akamanyiro sigenda kuddamu kumukolera ffe tuli bamulekwa nti mutukolera kuwa ssente ne tukkanya n'omukolera era bw'ogaana nga nfuna omuntu omulala era nawe bw'otakkanya nange ng'oga promota omulala akupangisa mulekera awo kuteekamu akamanyiro abayimbi abamu si bonna abamu batuwa respect era abayimbi bonna batabadde bapromota kitiibwa bonna tebafunye ssente mu music bana boogerako bonna abo ba Chance Nalubega namwogerako wano ate nga si mu mbeera yakumutyoboola ye naagenda nga ntyoboola era namugamba lwadikiddamu tujja kuggwera mu kkooti Chance Nalubega abantu baali bamwirabira nze namuzza mu nkuuka ya 2015-17 era akalamu kaabwe kali nti bano be baagukuba ne gukwatayo nga ne simu sikyagiya namulangabula nzira akalamu ke kangugumula gye yali n'agenda ku CBS ne bamuwa ssente zaali 6,000 oba 5 nze namuzza mu bantu era mu Uganda agamba nti tuzukusanga embwa yeebase kuba ebiyinza ogoloka nekuluma namulaba ku TV nga ali mukumuvuba kireva gye abantu baali banga tebamwerabira nga bamuva nako namalamulanga mu nkuuka kati era kireva gye akola bulungi kyengezaako okugamba abayimbi mulemekerawo okulowooza nti mutuyamba tumina kye mutuyamba mutuleetedde ebizibu amabanja gatuli mubulago essaawa zino nsobola okugamba nti nsobola okuba nga nkugamba nti manjibwa millions nga 405 ne Bajjo naye sigamba nti nasobola byennyanja abayimbi sente nezigaana akasembayo bakingamba Bajjo tugenda muteekamu kakiiko kwa sempisa kuba Nessa Kisemakula millions 3 watizimusaana ekigambo ekituufu asaana million 1 nomwongeramu sikirizo nosobola okufuna abantu owookubiri Bobi Wine oyo ali priceless kubanga omuntu asobola okugenda ebusaabala naako obusaabala talinaako bbeeyi gyasobola bampyako millions 2 era Bajjo Alphonse ogenda mu Kaguli otubuulire obuyinza gyobujja okuteekako message million 3 naye ngaokimanyi bulungi nnyo nga nakakadde aba alina okuba nga akwegayiridde nnyo ate Ronald Mayinja gomawo 2.5 Ronald Mayinja ekigambo ekituufu ye kuwa ssente yasaana okuwa ssente osobola omulaba
kubanga ebyobufuzi byamwonoona, yali w'amaanyi nnyo naye bamugyamu nnyo obwesige. Bannayuganda bamufuula looya waabwe ng'ayimba ennyimba ez'ensonga Africa, obunkenke, Land Road, n'amala obusente ne bumusuula eddalu n'ava ku sayidi y'abantu. Oyo 2,000 ge bamuwadde nnyo kubanga osobola omutimba ekipande n'otazifissa.